N'olwali tuzza okwongereza ku byaliwo ng'ennaku z'omwezi 28 February 1993 ab'ekidindiini kya Branch Davidian batire batuka omukere mu ssaza lya Texas ewako ku kasozi Mount Carmel. Nziramu okutegeeza nti eggwanga eri Amerika lirina obunafu ate nga gemaanyi gaalyo. Ssemateeka waali agaba eddembe lingi era bannansi buli we bakwatako bakujjukanya ssemateeka gwe baateeka mu mwaka gw'olukumi abawa eddembe ly'obuntu omuzungu leeta civil liberties. Kati ng'obubondo obubiri obwo tebukkiriza gavumenti kutaataaganya ddembe lya muntu keba ensinza wadde okusensera okwongera okutegeera biki omuntu by'abaakola mu kimpukumpuku oba oliawo n'abangi babaakuŋŋaanyizza. Mu ggwanga eri Amerika oluwa ddembe okutandikawo endowoozayo neefuuka eddiini oba omugendo. Kyova olaba nti amadiini mangi agasinga gatambulira mu bukristaayo gafubutuse mu ggwanga eri Amerika. N'abaddugavu bangi abaasesetuka okuva mu mawanga nga Jamaica, Bungereza n'awalala mu kyo ne bambuka mu ggwanga eri Amerika ne batandikayo obubondo bwabwe kambwano bukyatojjera. Vernon Howell gwe tuliko ebitabo gwe biwandikako nga David Koresh era ng'ono twamwogerako n'omulundi oguyise na kaakano tumwogerako nti Bayibuli yali agifuula kyakulwanyisa ng'ennyiri yazikwata kuva mu myaka egy'obuto era nga muno mwatambulira ng'abunyisa enjiri ye ey'ekigambo kya Yesu Kristo ne Katonda omulamu. Nyongera kukikkatiza nti ono bwe yatandikanga okuwulira ekigambo kya Mukama nga tolwa kwesikamu na kwongera kukkiriza nti ddala asemberera Namulondo y'obwa Katonda. Amateeka mu Branch Davidian mu myaka gye yakulembereramu akabondo kano mu gy'ekinaana gaali nti tolina kwambala bubi, abakyala nga balina kwambala ngoye ezibikka amagulu gaabwe, tebaakukkirizanga kutabagana n'abantu baalinga wabweru wa kidindiini kino, ng'owaayo buli kimu ky'olina kwegamba okufaanana kungi okwali mu nzikiriza eno ng'oba oliawo kwe kumu n'okwengoberera ya Reverend Jim Jones eyaliwo mu myaka egy'emabega. David Koresh ekyamazima kiri nti teyasoma kimala olw'ensonga nti nnyina yakyusanga obufumbo emirundi egiwera okuva mu ddya okudda mu ddya. Era Bunny Wine mukyala wa Bobby Wine abazadde ababiri abazaala Vernon Howell Wine oba David Koresh obufumbo bwabwe tebwawangaala era mu myaka egy'obuto bwasasika olwo David Koresh n'akulira mu mikono gy'abataata abato. Wabula Bibiliya yagikaza akyali muto, endagaano empya ku myaka 14 era yagikuba budinda, olwo ate endagaano enkadde ku myaka 18 nga n'ennyiri yazajjukanya ng'aziraba awataali kusomamu ng'asobola okutaputira lunyiri ku lunyiriri. Kye tutegeeza kyasigaliranga ye n'entaputa ye ng'emufulye ddala naggwano mu by'entegeera y'eddiini oboolyawo n'ekyawandiikibwa ku Katonda. Abantu ebakkaatirizanga n'okubamatizanga nti yayogeranga ne Katonda mwenye buli lunaku n'okuva mu myaka egy'obuto nga yakatondebwa, era enjiri ye yamufuula nabbi yali ayogera ku lunaku olw'enkomerero. Olwo n'afuuka kabona eyabuliranga abantu okwewala ebibi ng'abeesisiwaza ensi n'omubiri guno ogugirimu ogusaba buli kafeetete wa birungi. Kati nga mukyataputa nti kino kibi, abantu beeyuna omugendo gwe ogwa Branch Davidian. Kigambo kubeera mwoyo ye yali enjiri ebeera ku mimwa gya buli muntu. Amasannyalaze tegakkirizibwanga mu kitundu ekyo kye baasabirangamu n'okukuŋŋaaniramu nga balina okusoma Bayibuli buli lunaku n'okufunanga ebitambiro ebitakka wansi wa 3. Kale ng'abantu bajjanga nga tebamanyi na kyakuwulira ebisinga babisisinkananga eno olwo enjiri ne basonsomola era ne basensera mu bwongo. David Koresh yalagiranga waawo okwebaka ani gw'olina okwebakanga naye ebika by'emmere by'olina okulya tewakkirizibwanga kugattika mmere nga bw'oba onaalya ebibala ali ebyo enva endirwa ng'ozireka n'enseruza. Eyawakanyanga engoberera n'ekyawandiikibwa ng'amufulumya kwegamba nga ayagala bakkirizenga bukkiriza. Bangi abaali mu ngoberera ye baamubuuzanga ebibuuzo era nga bakimanyidde ddala nti kye bali mu kidindiini omuzungu kyayita cult, naye mu byawandiikibwa nga bategeeza nti ne Yesu omwana wa Katonda kye yabuuliranga mu ndagaano empya kyatambuliranga mu mugendo gwa cult olw'ensonga nti bakkirizanga ye ng'omuntu awatali ddiini n'emu gy'aleeta ku nsi eno. Abagoberezi bonna ba David Koresh baatuuka ekiseera ng'entiisa ye babuganye n'okubasensera obwongo. Okusobya kyalinga kyokukubya ne weyabanga mwana ng'oteekeddwa okumuwaayo David Koresh agunjule. Kale ng'okubeera abawombeefu abeetoowaze n'abawulize ye nno ne yatambulirangamu abo bonna baagobereranga David Koresh mu nzikiriza ya Branch Davidian. Kaakano katusensera olutalo olwaliwo olw'okusikira ekidindiini kino. Entandikwa ya Branch Davidian yajja oluvannyuma lw'okusasika kw'abalokole. Bano ng'olwayawukana abaava mu bulokole ne batandikawo akabondo k'aba Seventh Day. Kati ng'era mu bano mwe mwafubutuka munnansi w'eggwanga ery'e Bulgaria Victor Husef eyatandikiriza okubulira enjiri ng'agamba nti Yesu teyali Masiya oba omwana wa Katonda yali alindirirwa okujja nga bwe byawandiikibwa Dawudi mu kitabo kya Isaaya. Ye ng'annyonnyola era ng'amatiza bannaddiini nti yali ayogerwako yali mulala nti mu kyo tannaba kutuuka ku nsi kuno mbwe era anaatera okutuuka. Kati nga kino kyamwawula n'abagoberezi bangi abaali bakkiririza mu Seventh Day. Victor Husef bw'akitegeera nti bangi tebamukkiririzaamu kwe kulondobamu abo baamuwuliriza ne batandika okwewandiisa mu kyo bagenderera okutandikawo enzikiriza ya Shepherd's Road. Enzikiriza eno bagituuma omugendo gwa Dawudi ng'era egoberera kuzimba bwa kabaka obwa Dawudi obwayogerwako mu kitabo kya Isaaya n'ebyawandiikibwa mu Zabbuli. Kati ng'ono ekiruubirirwa kye n'ekigendererwa teyakikomya mu bigambo wabula yagula n'ekibangiriza ewako Texas n'akiyita Mount Carmel Ranch. Bino teyabikolanga yekka, yalinga ne kabiite we Florence Husef.
kati nga bane Texas bakolerayo nnyo erinnya na bingi okusinga ennyo ensimbi ze bakuŋŋaanyanga mu bantu baazikolamu nkulaakulana ey'omuggundu eyazimba enzikiriza ya Shepherd's Road mu mwaka ogw'olukumi Victor bw'afa abagoberezi be batandika okusaasaana kati mu bo mwe mwali Benjamin Roden yatandika okusika omuggwa n'omukyala Florence ng'agamba nti awulira amaloboozi agali gamusaba okukulembera ekibiina ko namwandu nti ntayi olw'okusika omuggwa ne kutandika okubeera okw'amaanyi era enjawukana ne zisaasaana okufundikira nga beekutuddemu ebitundu bibiri mukyala Woosef Florence Woosef yatandika okugendanga n'ababe olwo ate ne Benjamin Roden n'atandikawo ekibinja ekiki kyayitibwa Branch Davidian. Florence n'akalubirizibwa okubuulira enjiri lwa nsonga nti obutume n'obuyite obusinga bw'atambuliranga ku bba Victor. Amagezi be gataamubula Florence kwe kutandika obunnabbi obutaaliyo ng'abulira abantu ng'ensi bw'egenda okuzingibwa ku mwaka gw'olukumi kino abantu baakirindirira nnyo bangi ne bamwegattako olw'entiisa gye baalina nga balowooza nti obaoliawo eggulu lyeme kubasuba era bangi baakulumuluka okuva mu nsi yonna ne bagenda Waco, Texas okusisinkana ekibinja ekyokubiri ekyali ku nnone ya Shepherd's Road nga balindirira obutasobwa ggulu naye bambi ekyokusalirwa mwaka gw'olukumi gwatuuka lumu Januari n'awera olunaku ne lukya era ne luziba nga tewali nsi kusaanawo obaoliawo kuzingibwako. Ensonga zino zaanafuya nnyo omugendo gwa Florence Woosef ekibinja kyonna n'akita okukirekera Benjamin Roden.